otambula nga bwe wakibala oba kibadde kikyagaanye. Bwe kibeera nga kibadde kikyagaanye omwaka ogujja oba wiiki ejja bikyasobola okubeera nga bikyuka mu ngeri emu oba endala, wabula ekikulu kya byonna Mukama Katonda yeesigala ng'omukkiririzamu ayina ensonga lwaki abadde akyakuyisa mu mbeera eyo gy'oli mu kubanga oyitamu mu kaseera kano. Ate naawe era gwasitudde abalala bo tobayisaamu maaso wabula era Mukama Katonda sigala ng'omwesiga kuba abantu era kyangu nnyo okubeera ng'ava waggulu nakkirira mu lutemya lwa liiso. Kale nno ensonga lwaki buli omu ku ddaala oba ku grade gy'oliko olina okusigala ng'oli maaso ga Mukama Katonda asobole okubeera nga asigala ng'akuwaniridde awo wennyini w'oli ng'akuwaniririddewo mu nteekateeka nga bw'eri. Akubuuzaako nze Novani wammwe ku makya g'olunaku olwaleero tuzze kwogera ku nteekateeka za byamizannyo. Tulondayo ebyo ebibeera bisinze okuba nga bikwata omugamba gwe wamma at least ne tubigaziyamu akadde we kabeera katusobozesezza okubeera nga tubikomya, era nga mu nteekateeka z'ebyemizannyo wali mu liigi y'abakyala Tony Mawejje yamaze okubeera ng'alekulira ku ttiimu ya St. Nuway ey'abakyala. Ensonga ngenda kubeera nga nsikuwa kubajjukira nti abadde abeegasseeko kampeyini eno yennyini nnyini. Then tugenda kwetegerezaako of course ttiimu yaffe eya Uganda Cubs eya under 17. Nabadde sisuubira Tanzania kubeera ng'atuddamu mupiira gwakubiri gwa muddiringanwa, naye yagenze n'atukwata amavumbavumba n'atukubira ddala goals abadde 3-1. So Uganda fayino ya Sekafa gye tubadde tumaze enfunda za mirundi ebiri nga tujja tugyetikka yasobodde okuba ng'etuyita mu ngalo ne tuvaayo na midaali gya silver. Tanzania bwetyo ne yeetika ekikopo, naye tekijjawo kubeera nti Uganda already twali twakwalifyinga dde okugenda mu mpaka eza Africa Cup of Nations ezigenda okuba nga zijja omwaka ogujja. Nate wali mu ggwanga lya Morocco ate ng'omwaka ogujja gwe gumu gwegwo. Jjukira nti ne World Cup era nayo wa under 17 tujja kubeera nga tumulabirawo mu ggwanga lya Qatar still. Seekyoweekiri liigi yaffe ya Uganda olunaku olwajjo nga bwe nabadde gambye Vipers basobodde okuwangula omupiira gwabwe bakutte omuntu goals 5-1. Olwaleero games gye ziri ttiimu ya Poliisi nga bagenda okuttunka ne Buhimba. Then waliyo guno omupiira gwa Entebbe UPPC nga batunka ne ttiimu ya Mbarara City. Emipiira egyo nagyo gijja kubeera nga gitunyumira. Then tujja kubeera nga tusala ku kkubo tugendeko mu bikopo ebyenjawulo. Eno mu mpaka eza Africa Cup of Nations waliyo amawulire mangi ddala because kati otunuulira ndowooza amawanga 5 gakyusizza abatendesi nga wabula ennaku bunaku okuba nga twolekera empaka eza Africa Cup of Nations. Simanyi waawe kigenda kuba nga kireka mawanga ago. Zambia, yogera ku Cameroon, yogera ku ggwanga lya Tanzania. Amawanga ago mangi agasobodde okubeera nga gakyusa abatendesi, naye ekyo nakyo tujja kubeera nga tukifunira tayimu yakyo bwe tunaabeera nga tutandise okwogera ku AFCON. Kuba buli lunaku oluyitawo amawanga gongera okuba nga galangirira squad zaago ze gagenda okubeera nga gakozesa. Ffe Uganda eyaffe tetunnaba kubeera nga tugirangirira, naye jjukira nti ekiwandiiko ekitongole okuvaako mu FIFA ne wali UEFA bo bamaze okuba nga balangirira nti ne bagamba amatiimu gagenda kuta abasambi abo ennaku z'omwezi nga 15 omwezi ogwa Desemba mu kaseera ako bwe wanaabeera nga wabula wiiki emu yokka okuba nga tutandika empaka eza Africa Cup of Nations. Amatiimu mangi gavuddeyo ne gayomba, naddala ago amatiimu agakozesa Abafrika gavuddeyo ne gayomba, naye FIFA yo kyekyo kye yalangiridde wadde ne bano eno ku mawanga gaabwe. Jjukira nti amawanga ago gabadde agamu ku go nga gategese friendlies ze gagenda okusooka okuba nga gasamba geetegekere AFCON, naye kati era n'amawanga gennyini nnyini si masanyufu wano ku lukalu lwa Africa. Nabagamba nti FIFA oba bali abazungu abateekerateekera ennyo omupiira kino ekikopo kya Africa Cup of Nations tebakitwala nga kya muzinzi. Kuba kati gwe lowoozaamu Nations League singa yabadde asambibwa wandibadde osanga buli kimu kyonna ne kisigala nga kigenda mu maaso. Singa zibadde empaka nti oba za Euro era buli kimu kyonna kyandibadde kiwummula n'olaba nti amawanga oba abasambi bagenze ku mawanga gaabwe, naye ng'eno leagues ziwummudde. Naye AFCON agenda kusambibwa wakati nga ne
leagues ziri zisigadde nga zitambudde kale nekyo bwekyo bwe kigenda okutambula mu ggwanga lya Spain wabadde omupiira gwa Barcelona nabadde nkyogeddeko Barcelona nti bajja guwangula waka beeyisa bulungi ku Atletico Madrid twabadde n'emipiira mu ggwanga lya Bungereza Manchester City wakwogerako bingi wadde yawangudde naye it is not a convincing result timu ya Tottenham Hotspur nabadde Gambia amaliri ku timu ya Newcastle wano basobodde okubanga bagafuna olwaleero amatiimu gajja mu nsi Arsenal nga batunka ne timu ya Brentford waliyo bingi naddala nga Arsenal kati esigaza nti Kai Havertz n'omusambi Gabriel Magalhaes ze injuries zokka ze balinga ze balina timu ya Chelsea timu ya Liverpool amatiimu ago gonna gagenda kubeera mu nsiike tujja kubanga tugatunulira ne timu yange ya Crystal Palace sigifisiza nnyo budde naye kale tujja kubeera nga tukiraba ekyo ne Spain wali Real Madrid olwaleero gye bali mu nsiike Copa Italia asambibwa DFB Pokalo asambibwa era jjo twalabye Leverkusen basobodde okuwolera obulungi ku timu ya Dortmund egyo emipiira gyonna gyabadde wabula akadde kanatusobozeseza we tunakomye enteekateeka ezo naye musooke munzikirize ntandikireko wano munda mu ggwanga erya Uganda njagala kubeera nga ntandika ne liigi ya Uganda katono nnyo olunaku olwajjo timu ya Vipers bavudde mu mbeera ne bajja ne bakwata timu ya UPDF ne bagikuba omupiira mulamba goals abadde 5-1 kino nabadde nkisuubira kuba UPDF nabadde gamye nti ebadde wangudde emipiira gibadde ebiri gyokka kampeyini eno ate emipiira egyo ndowooza ogubadde ku bugenyi ebadde timu ya Calvary so Vipers ababadde beeyisa obulungi ewaka be nabadde nkuyisirizaamu nti okuluzinga obuluzinzi oba okusuula obubusuuzi obubonero ewaka ge matiimu agabeera gasaanidde okubeera nga gabasuuza obubonero naye babadde batambudde emipiira kumpi 29 nga tebaluzinga mupiira wakanga gwa league kino nno kyabadde kijjayo bulungi ddala nga bw'otunuulira omutindo gwa UPDF gwe bajjirako nga si gwe guli awo nti mulungi ne Vipers ebiruubirirwa bye bayinza okubeera nga batunuulira ng'olowooza nnyo nti Vipers amazima amatuufu ewaka bajja kubeera nga bakikolera zabadde dakika 32 zokka omusambi Milton Kalisa ye yasoose okubeera nga alengera ekiddeeya then Gusto Mulongo ye yabadde ne man of the match mu game eyo nga bw'obadde olengeraawo ne basobola okubeera nga bamuwa ekya man of the match mu game eyo kuba yasobodde okuba nga ajja n'akuba goolu zabadde 2 ku lunaku yateebye mu dakiika eya 37 n'ajja ne mu dakiika ezo ezabadde zongeddwa mu kitundu ekisooka mu dakiika eya 46 n'asobola okubeera nga ateeba then twasobodde okulaba omusambi nate gwe bayita Robin Kane naye yasobodde okubeera nga afuna golo eyasookedde ddala ku timu ya Vipers mpozi golo eyasembyeyo yabadde omusambi oyo nate Moses Mudondi ajjukira nti kati oyo omusambi yali mu kampeyini ye yakusatu wano ku timu ya Vipers wabula ye kabadde kafuuse kagenderere nga buli sizoni jjajjamu kwezi 2 ezibadde zisembyeyo emabega buli sizoni ateeba golo emwemu ye n'amanya nti kati sizoni ye eweddeko jja kubeera ng'omujjukira nnyo ku timu ya KCC yasambirayo nnyo omupiira naye ng'erinnya asinga kubeera ng'alikolera wali mu ggwanga lya South Africa ku timu eya Super Sport United yali alabikiddeyokko naye nga wano ku Vipers tumujjukira nti yaliwokko ne kampeyini ya 2018-2019 bw'atyo omusambi oyo nate Moses Ndondi bw'atyo bw'abadde asobodde okubeera ng'alabika so ye yasembyeyo okubeera ng'ateeba olunaku olwajjo enteekateeka nga bwe yatambudde so Vipers nga bwe nabadde gamye nti baluubirira okubanga at least basemberako ko mu kifo ekyokusatu era emipiira gyabwe 6 jjukira nti 5 kujjo ababadde bagiwangudde etiimu yoketa nabakubanga eruzinga mupiira mu liigi ya Uganda abawezeza points ziri 16 nga bwe kiri mu kubanga kitambula era okukomawo kwabwe mu nsiike kakati obudde buno obatunuulira nti basigazza emipiira giri 9 okubanga bamalako first round eno actually basigazza emipiira 8 okubanga bamalako first round era bagenda komawo mu nsiike ku lunaku lugenda kuba lwakutaano bwe banaabeera nga bakyalidde ttiimu ya NEC FC omupiira ogwo nagwo tujja kubeera nga tugutunuulira wali erugogo gujja kubeera gwa ssaawa 2 ez'ekiro kati amatiimu amalala ge basigaza bayina ttiimu ya Calvary ku bugenyi eryo ggulu then bayina ttiimu ya Bull FC bajja kubeera nga bagikyaliza kitende mulimu ttiimu ya Lugazi ne mbeeramu ttiimu ya Mbarara City ewaka ne mbeeramu ne ttiimu ya URA ku bugenyi mpozi bayinawo ne ttiimu ya
poliisi ewaka then first round bajja kubanga bagikomekereza ennaku z'omwezi nga 11 omwezi ogwa February bwe banaabeera nga bakyazza ttiimu ya Buhimba Saints ye ttiimu ya Vipers eyo engeri gye basobodde okubeera nga balabikamu naye nga games zigenda kubeera nga zikomawo olunaku olwaleero era nga njagala kuba nga nsikayo ezimu ku ezo games ebbiri ze tugenda okubeera nazo mu nsiike gemu gye ngenda okubeera nga nsooka okwogerako ye Mbarara City bagenda kubeera waka ku kisaawe kyabwe ekyekakyeka bwe banaabeera nga bakyazza ttiimu ya Entebbe UPPC abangi gye mwali mumanyi nga ttiimu ya Gaddafi. Entebbe UPPC eno baali batandise bulungi nnyo campaign naye obulamu bubadde buzze bukyuka ku mitendera egy'enjawulo anti obatunuulira wadde gemu yaabwe yabadde esembyeyo ababadde basobodde okulumba ttiimu ya Bull ku bugenyi Bull gye tubadde tulaba anti ebadde emaze omwaka mulamba nga teruzinga mupiira waka naye baagirumbyeyo ne bagikwata ne bagikuba omupiira mulamba. Bagenda okusinkana ttiimu ya Mbarara City mu kadde kano nga Mbarara City ge gamu ku ago amatiimu agalabikira ddala obubi ekyo tetujja kubeera nga tukidawutinga era walaba n'emabegakaawo Simon Peter Mugerwa bamukwata ku nkoona ne bamugamba nti eno level gy'obadde otukuumiddeko mu kadde kano tetugenda kubeera nga tugisobola. Mbarara City basembyeyo kubanga bakyazza ttiimu ya KCC naye era yabakubye omupiira mulamba bwe twabadde nga tukomekereza omwezi ogwa November. KCC yabakubye goozi abadde 2-1 ng'ebakyalidde wali ekakyeka. Kale nno bano bw'ogenda okuba nga obeetegereza amazima amatuufu obulamu bubadde tebunnaba kubeera nga bugonda ku njuyi zonna naye jjukira nti wadde bubadde tebunnagonda ku njuyi zonna ebyafaayo bya fixture eno ate bibadde bitera okubeera nga bifevalinga nnyo ttiimu ya Entebbe UPPC naddala mu kaseera nga bakyali mu linnya liri erya Gaddafi n'ebiseera bya ttiimu by'erinnya lya Gaddafi modern ndowooza ekyo tubadde tukijjukira bulungi ddala era bw'ogenda okwetegereza enfunda nnya amatiimu gano ze gasembyeyo okubeera nga geesamba Mbalala abadde ayinako wiini emu wiini endala zonna zibadde zigenze ku ttiimu ya Entebbe UPPC eno obulamu nga bwe bubadde bujja butambula ate enfunda ezisinga zonna buli abadde yeesanga n'ajja n'akuba munno omupiira ogwo gubadde gumaliriza nga oluusi akuumidde ddala ne clean sheet era tujjukira ne gemu eyasembayo wiini yokka Mbalala gye bayina mu fixture eno Mbalala yabakyazaawo ekakyeka ne bakubirawo goozi 5 ku bwereere naye obudde buno omutindo gwa Mbalala City ogudawutingamu oba banaasobola okubeera nga bakimeekinga kyendowooza nti beetaavu ate Entebbe UPPC bo baafunye woosobola okugamba nti basobola okuba nga bagumirawokko kuba kati Entebbe UPPC okuwangula omupiira gwa ttiimu ya Bull basembeddeko mu kifo eky'omukaaga era babadde bawangula omupiira ogwokuna ogwa season naye ate Mbalala ali mu kulwanyisa red zone kuba obudde buno atudde mu kifo kya 15 ajesi abadde yakawangula omupiira gumu n'amaliri gali 2 era ze points 5 mu kadde kano z'abadde ayina. Kale nze ndowooza nti gwe mupiira ate Mbalala gwe basobola okubanga baziyiza defeat wadde season ebadde tennatambula bulungi naye basobola okuziyiza defeat era nga mbasuubidde nti bakyasobola okubanga balwana baguggyemu akabonero gemu eyo nga bwegenda okubeera ng'erabika egenda kubeera ya ssaawa 10 ez'akawungeezi tujja kubeera nga tugirindirira naye jjukira nti Mbalala akattiro kano twali twafuulawo kattiro awo kisaawe kyekakyeka naye bambye ebintu bibadde bijja bikyuka kuba kakati obudde buno tebayina wiini yonna mu egyo emipiira ena gye basembyeyo okubeera nga basambira ewaka 3 ku jjo babadde bagiruzinze kampeyini eno ndowooza babadde bafunye amaliri gabadde ga mupiira gumu ge maliri ge bafuna ku ttiimu ya Bull era abasembayo okuba nga bawangula omupiira ekakyekaawo yali kampeyini ewedde nga bakwata ttiimu ya Express omupiira mulamba goozi 2 ku bwereere kati ate bano aba Entebbe bo balaba nti gemu zaabwe zonna nga bwe bazisambidde ku bugenyi ndowooza ekibi kye babadde bafunyeeyo gabadde maliri ga mupiira gumu mu egyo emipiira sofa 3 gye babadde bakasamba ku bugenyi era amaliri ago bagafuna ku ttiimu ya SC Villa bwe baali nga batandika kampeyini so obalaba nga bo omutindo gubadde mulungi naye nga ndowooza Mbalala wadde omutindo mubi naye nsuubidde nti ate bwe babeera nga balina ttiimu gye basobola okupiikingako wadde point eyinza okubazza mu line eyinza kubeera ttiimu ya Entebbe UPPC eno nga bwe kiyinza okubeera nga kifaanana naye tujja kubeera nga tugulinda ku ssaawa zigenda kubeera 10 mpozi ne poliisi bakomyewo ewaka
Police FC abagenda kubeera nga bakyazza timu ya Buhimba Saints embeera nga bwegenda okutalabika omupiira ogwo nagwo gugenda kubeera gwa ssaawa 10 ez'akawungeezi. Jjukira nti Police bambi geemu yaabwe yasembyeyo Kitala yabakutte n'ebakuba go zabadde 2-1 ate nga yabalumbye nawakaawo wennyini ewaka we tubadde tulaba nti babadde bayinawo ebyafaayo ebirungi kuba geemu zaabwe ndowooza bw'ogenda okubatunuulira obudde buno geemu zisatu nga timu ya Kitala tennaba kubeera ng'ebakuba baali bakyali kwani beat and run nga bali mu kuba nga bagitambuza bulungi nnyo ddala ate waka wano era timu ya Kitala ye tiimu eyasobodde okubeera ng'ebakuba omupiira babadde bali ku rani ya mipiira ena egy'omuddiriŋŋanwa nga baziiza defeat naye Kitala yabalumbyewo n'ebakuba omupiira bagenda kubanga bakyazza tiimu ya Buhimba Saints gye tulaba nti Buhimba bawangula geemu zaabwe 3 ezaggulawo season naye amazima amatuufu obulamu bubadde bukyuse Buhimba geemu 3 ze basembyeyo okubeera nga bakyala zonna babadde baziruuzinze n'omupiira gwasembyeyo mwagulabye URA abakwatidde Nakivubo ne bakuba goolo zabadde 7-3 amazima obulamu bubadde bubi ate kwawe bakonsidingira ddala kuba Bulu yabakuba 3 bwereere Lugazi eyali ku foomu embi nayo ne bakwata goals 5-2 kakati iyo URA ye yasembyeyo okubeera ng'ebakuba goals 7-3 ku bugenyi obalabanga obulamu si bwe buli awo nti bulungi bagenda kubanga beesiŋŋaana omulundi ogusookera ddala naye nze era siwadde Buhimba Saints mukisa nsuubidde nti Police bagenda kuddamu olwaleero okubanga beegatta mbasuubidde nti omupiira bajja kusobola okubeera nga baguwangula nga bwe kigenda okubeera nga kifaanana naye ndowooza munzikirize nsooke ŋŋendeko ewa Kitunze Gomba bwe mbeera nga nkomyewo ngenda kwogerako ku tiimu yaffe ya Uganda Cubs nja kukoonako ku nsonga ya Tony Mawejje then tujja gendako emitala w'amayanja wali twetegereze ensonga zonna ezabaddeyo olunaku olwajjo n'ezo olunaku olwaleero simanyi mpozi omusujja bwe gunaabeera nga gwabadde gwaseno ku Chelsea awo tukuteeka buteesi mikono gya Mukama Katonda yekka yamanyi eddiro onookifuna ndowooza leero Brentford bweneewangula bwe munaawangula ku tiimu ya Brentford nkakasa nti ate awo ojja kubeera ng'osobola okuyitawo bulungi ddala yenteekateeka eyo ebya Engineer Eddie Bio abadde tobiraba Man United yabadde tewangula omusajja yagenda gwa mu mbwa nga zimuluma ebirowoozo bya Man U era obeera nga toli serious ng'owagira Man United waliwo obudde obumu bw'obeera tolina kutambula kuba ebirowoozo bibeera bijja kubeera wala bajja kusanga otambula weeyogeza abazeeyi baffe batambulanga bo beeyogeza naye nga lwa buvunaanyizibwa naye kaakati fe otambula weeyogeza nga kiraabu eri e Bungereza nga togiinaamu na musambi gw'ogamba nti ono oba muyinako akakwate naye nga yeetambula ng'ekwogeza obwamu otambula weeyogeza oba mu lulimi bamugoba ddi kale nno bwekityo bwe kiri naye kale katweyongereyo tiimu yaffe ya Uganda ya under 17 olunaku olwajja eggwanga lya Tanzania lyatukutte ku finals za Sekafa qualifiers eza Africa Cup of Nations owa under 17 ne litukuba goolo zabadde 3-2 si kyekintu kye nabadde nsuubira ge mazima kuba Uganda tubadde dominant nnyo naddala mu mitendera gino egya under 17 ne mu rankings zennyini actually ku levels zonna tubadde dominant nabadde nkugambye wano 2-19 tiimu yaffe ya under 15 nga bakikola mu ggwanga lya Eritrea mu under 17 Uganda tubadde dominant nnyo empaka ezaali e Tanzania ezaali e Rwanda twakikola ku mutendera gwa under 20 mu bijjukiro ebyali e Sudan emabegako kaawo kwegamba Uganda tubadde dominant mu unders ez'enjawulo kati Tanzania engeri gye yali already yatwegezaamu dda naye n'atukuba goals 2-1 nga ndowooza nti kaakati ekyokukola tukiraba ate kirala twabadde tuzze mu final nga games zaffe 2 ezisembyeyo nga tubadde tetukonsidinze goal badde kirala mukko ku saidi yange so nabadde sikisuubidde naye kale Tanzania obwetaavu ababadde beetaaga ne batukwata ne batukuba omupiira mulamba abaana bano be tuyina ku under 17 tujja kubeera nga tubawa credit causes ensonga nasoogerako nti okubeera nti twali tetulaze na demand yonna nti abaana ababadde kata nti tuyinayo omwana oba gwe tusobola okusikayo nti ajja atuyambeko eno mu Sekafa ng'olaba nti n'abaana aba Sekafa ba Thomas Ogema ba Owen Mukisa n'abalala nti basobola okujja
ne beesowolayo. Soto Masogema be bamu ku abo abasambi abaatutebedde lwakuba nti yagenze bambi okuba ng'ateeba yabadde akuba equalizer nti Abatanzania baatukezezza ggoolo mu ddakiika 10 omusambi we Natero Razak Juma mu ddakiika e13 ne tujja ne tugatta omupiira ogwo ne ŋŋamba nti kaakati Uganda gye tulaga tulabika tutandise okubeera nga tulengerayo naye mu 29 bazze ne batukuba goal omusambi we Natero Razak Juma n'atukuba goal ey'okubiri eyabadde brace mu game ye then ne bamala ne batwongerako ne goal ey'okusatu mu 44 omusambi we Natero Lukman Mbalasa yazze n'atukuba golo ne gubeera 3-1 nemmanya nti kati essuubi lya Uganda alirabika nga mukadde kano liwedde era twagenze okuba nga abafuna golo ey'okubiri obudde bwabadde butambudde Brian Olwa bwe yadde ng'ateeba golo mu ddakiika y'e96 naye twabadde tetukyalina kyakutaakiriza Tanzania ne batukuba omupiira mulamba bwe batyo ne beetikka ekikopo ekyo era ffe Uganda twase tolinze na mudaali gwa suuva nga bwe kyasobodde okubeera nga kitambula ku luuyi olwo naye ng'ekikulu kya byonna nti Africa Cup of Nations ye twabadde tusobodde okubeera nga tukwalifayinga nga bwe kyatambudde naye nga ne Tone Mawejje naye ya resigninze wali ku timu ya St. Nuu abadde yakamala okubeera ng'agendayo jjukira nti mu kaseera ke yamazeeyo yasobodde okuba ng'ayambako tiimu eno okubeera ng'ekuŋŋwanya points 13 era ku kimeeza kya FIFA Women Super League obudde buno batudde mu kifo kyakuna oluvannyuma lw'emipiira 9 nga bwe gisobodde okubeera nga girabika ate nga ye sizoni yaabwe esookedde ddala mu FIFA Women Super League naye bambi yasobodde okubeera nga resigninga game ye eyasembyeyo yabadde akoze amaliri aga 0-0 wali ku lunaku lwali lwa mukaaga nga bakola amaliri aga 0-0 ne tiimu ya Uganda Matters eyo naye bimu ku bye yasobodde okubeera nga addressing eri President Albert Patrick Walusimbi ne CEO William Ssentumbwe yasobodde okubeera nga agamba nti ye nga y'obulamu ne interests ze akosa interests eza ttiimu alaba ng'ebintu eby'enjawulo nga byawukana kale nno n'asiima project n'agamba nti naye keekadde asobole okubeera nga yeeyongerayo so ku St. Nuu awo kaakati obudde buno assistant we Vincent Kayizi yagenda okubeera actually naye yasobodde okubeera nga resigninga ne yeeyongerayo n'agamba naye obulamu kabwongereyo katujja kulindirira ebifo ebyo byonna byereere osobola okuba ng'oteekayo empapula bwe kiyimiridde wali mu ggwanga lya Bungereza Manchester City sigenda mwogerako bingi wabula ngenda kubanga mwogerako ebintu bitono ekyokuwangula omupiira nga bwe nabadde musuubira yaguwangudde era anaakolerawoko oba oliawo okubeera ng'ayongera okuzimba confidence y'abasambi bano anti Haaland ne bw'abanga tatebye ne bw'abanga kubidde goal emu era Man City basobola okusigala ng'aliwo abasambi abasobola okwesowolayo nze ye element ebbanga lyonna gye mbadde nga manja Pep Guardiola nti singa lunaatuuka Haaland oba n'afuna challenge kuba ebbanga lyonna Haaland